naye ng'obadde okimanyi nti katonda tawa sente zaffe mukisa. Ekyo kyangeri ye katonda tawa sente zaffe mukisa, naye katonda awa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. So ebyo bakuyita leeta sente zo tuzitwale wajjajja muwangazi wange, leeta sente zo tuzifikako amafuta katonda aziyambe. Totwala sente yo, sente yo gikwate obeeko omulimu gw'ogikozesa, kati osabe katonda awa omukisa omulimu ogwo. Feba tuyitako PJ Dream Goals Consult Limited. Ebigambo ebyo bifaanana bwe bityo mbyogera ku live yange eri bagita Kimly_KPJ ku akawunti yange ya TikTok eyo Kimly_KPJ. Kati wuliriza, tukyalina ettaka erya Save to Own Land Promotion. Buli muntu ffe tugamba osobola okufuna ettaka ly'ekyapa 5 ku 100 nga lya kyapa. Tandika n'akakadde kamu mu emitwalo 3. This is possible. Ate payment plan yenu tolina kugisanga wala. Kwata akakadde kamu mu emitwalo 3. Kaleete tandika okasevinga naffe. Olwo buli mwezi leeta emitwalo 64 okumala emyezi 5. Jijja kugenda okuggwako ng'otusasudde obukadde 8.5. Akakadde kamu emitwalo 3 wonna okateeka wansi wa piro ojja kugenda okukajjayo nga kali kamu 3. Naye oluvannyuma lw'emyezi 5 ng'okataddeko emitwalo 64, puloti eyo gy'oguza obukadde 8.5 ogenda kugisanga nga woogimalirayo ku bukadde 8.5 osobola okugitunda obukadde 6.5. Eba bizinesi ki eyo ekola sente ezo obukadde 2 mu myezi 5. Yita ku 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95. Tuli wano Kawempe okulira nawo.